amasimu, the internet, ebyakalimagezi, the pipe water, amazzi amayonjo, are all part of development. ebyo byonna byankulaakulana. That's the second most important Eyo thing. y'ensonga ey'okubiri ab'emikwano gye nzikaatiriza. But Naye what you need to know kye mwetaaga okumanya is that even if you have got a tarmac road nti ne bw'oba n'oluguudo lwa koolaasi in your area, mu kitundu kyo, at night ekiro you are not going to sleep on the tarmac road. togenda kwebaka ku luguudo lwa koolaasi, You must go to your own house. olina okugenda mu nnyumba yo. And when you go to your house, Naye ate bw'ogenda mu nnyumba yo, you will find there the problems you left in the morning. era ojja kusangayo ebizibu bye waleseeyo ku makya ng'ovaayo. So that's why the NRM, Y'ensonga lwaki ekibiina ky'NRM from the beginning, okuviira ddala mu ntandikwa advised all people efubye okulaba ng'ekunga abantu n'okubawa amagezi that please nti bannange add another word, mugateeka ekigambo ekirala, Ogaga, kyekyo taata, wealth. obugagga. We always advise you Buli kiseera kibawa amagezi that each home must have wealth. nti buli maka gandibadde galina obugagga. And we have been sending money for the Tubadde last tuweereza ssente to make you develop wealth in your home. okusobola okulaba nga musobola okukola obugagga mu maka gammwe. I have never got free money from the government. Nze nga bwebundaba sifunanga ku ssente zaabwerere okuva mu gavumenti. Whatever money I have worked for it. Buli ssente yonna kye nnyina ngikoleredde. But we have been sending money to you Naye mmwe tubadde tubaweereza ssente to help you get out of poverty. musobole okuva mu bwavu. Free money. Ate nga ssente ezo za bwereere. Or very low interest. Ate nga teziriiko na magoba. Here in Kawempe, Wano mu Kawempe we have sent in the last 4 years mu myaka ebiri egiyise twakaweereza ssente about 10 billion shillings. obuwumbi nga 10, kumpi obuwumbi nga 10. Here in Kawempe. Wano mu Kawempe wokka teebereza. Each year Buli mwaka we are sending 100 million tubaweereza obukadde 10 in every parish. mu buli muluka. And the parishes Ate ng'emiruka egyo are 22. amasimu, The internet, ebyakalimagezi, the pipe water, amazzi amayonjo, are all part of development. ebyo byonna byankulaakulana. That's the second most important Eyo thing. y'ensonga ey'okubiri ab'emikwano gye nzikaatiriza. But Naye what you need to know kye mwetaaga okumanya is that even if you have got a tarmac road nti ne bw'oba n'oluguudo lwa koolaasi in your area, mu kitundu kyo, at night ekiro you are not going to sleep on the tarmac road. togenda kwebaka ku luguudo lwa koolaasi, You must go to your own house. olina okugenda mu nnyumba yo. And when you go to your house, Naye ate bw'ogenda mu nnyumba yo, you will find there the problems you left in the morning. era ojja kusangayo ebizibu bye waleseeyo ku makya ng'ovaayo. So that's why the NRM, Y'ensonga lwaki ekibiina ky'NRM from the beginning, okuviira ddala mu ntandikwa advised all people efubye okulaba ng'ekunga abantu n'okubawa amagezi that please nti bannange add another word, mugateeka ekigambo ekirala, Ogaga, kyekyo taata, wealth. obugagga. We always advise you Buli kiseera kibawa amagezi that each home must have wealth. nti buli maka
to make you develop wealth in your home. okusobola okulaba nga musobola okukola obugagga mu maka gammwe. I have never got free money from the government. Nze nga bwebundaba sifunanga ku ssente za bwereere okuva mu gavumenti. Whatever money I have, I have worked for it. Buli ssente yonna gye nnyina ngikoleredde. But we have been sending money to you Naye mmwe tubadde tubaweereza ssente to help you get out of poverty. musobole okuva mu bwavu. Free money. Ate nga ssente ezo za bwereere. Or very low interest. Ate nga teziriko na magoba. Here in Kawempe, Wano mu Kawempe we have sent in the last 4 years mu myaka ebiri egiyise twakaweereza ssente about 10 billion shillings. obuwumbi nga 10, kumpi obuwumbi nga 10. Here in Kawempe. Wano mu Kawempe wokkateebereza. Each year Buli mwaka we are sending 100 million tubaweereza obukadde 10 in every parish. mu buli muluka. And the parishes